Akulira oludda oluwabula gavumenti mu Palamenti akyagenda mu maaso n'omulimu gw'okulondola ebintu ebiddukanyizibwa gavumenti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli amalwaliro, amasomero, enguudo n'ebirala. Olunaku lw'eggulo yabadde wamu n'omubaka omukyalo wa Kyotera Nantongo, Geoffrey Lutaaya ow'e Kakuuto, John Paul Mpalanyi n'abalala okulondola embeera mu disitulikiti y'e Kyotera. Baatuuseko ku mwalo gw'e Kasensero. Era eno abavubi n'abantu abawangalira mu kitundu kino bamuloopedde okutulugunyizibwa kwe bayitamu okuva mu bannamagye n'eby'obulamu byabwe okubeera mu mbeera embi ddala. Ennyanja sirabamu musalesale kugamba nti Tanzania ekoma wano naye amazzi geegamu tulundira Tanzania ffe kofe batugobamu nti tetuvuba buto ate Tanzania yeevuba ate nga tuli ku nnyanja Lake Victoria. Constitution baagimenya tekyakola kubanga ne muteesa ababaka muli mu bitaano ne mugamba amagye gave ku mazzi ne basigala nga bakyatulemerako. Tuleeta bakyala baffe nga bagenda kuzaala olwaleero luno mama kiti ne bagikuguza okutandikira ku panado ya nuswed 2 tuyina amalwaliro ga gavumenti oba ne tusooke tusabe eddwaliro lya gavumenti batuyambe mu ekyo kubanga tuwa emisolo. Bateeka mu buveera kabuyonjo eggalwa bukyali ate entono abantu ate ejjula mangu era okusinga kyekituufu ejjula mangu n'esibwa abantu nga tebalina we balaga ne basobola okuteeka mu buveera ne bamansa bulamu bwe basaana. Kyazuuliddwa ng'ekitundu bwe kirina essomero erimu ate nga likoma mu kibiina kya 3. Tandika kufanya ebibiina 5 naye tulemererwa tutemako ebibiina ebimu tusigazako ekibiina ekyokusatu okukka wansi. Abazadde abasinga ennamba esinga abaana bakoma kusoma kumanya linnya kuva ku P1 paka P3. Eddwaliro ly'e Kasensero Health Centre IV nalyo baalituuseemu. Eno omuzaalisa Barbara Nakagimu abatotoledde ebizibu bye balina omuli eddwaliro okubeera ettono. Abakyala ffe bamala okuzaala entambula kyasinza okubeera enzibu tulina tusula placenta so noweesanga nti omukyala tumugamba genda nayo. Omukyala babazza okuzaala ebikwatagana n'omukyala eddagala ery'omusayi tetulinaawo. Ekiri mu ddwaliro ly'e Kakuuto Health Centre IV kinakuwaza. Embeera waadi y'abaami n'abakyala mu bajjanjabirwa ekwasa ennaku. Eno tusanze siringi zinaatera okugwamu saako n'emifaliso okubanga gyakaddiwadda. Abaka abakyala okuli owa disitulikiti y'e Kyotera Nantongo, Joyce Baagala ow'Emityana ne Gorete Namugga ow'Emawogola basinzidde ono ne basaba gavumenti ereme kulowooza nti eyamba buyambi okutuusa obuweereza ku bantu. Gavumenti twongera okugigamba nti eby'obujjanjabi tetwali gyegayiridde bwegayirizi. Bannayuganda mukimanyi nti obulamu bwe bugagga toyinza kuba na bizimbe bifaanana bwe bityo. Gavumenti tetugisaba busabe wabula tugidimandinga esobola okuteekawo public school e Kasensero ekoma ku pisewenyo kenotiko nesid school secondary school. Eby'enjigiriza ebibi eby'obulamu ebibi ekubba ettaka ly'abantu okubagobako kirabika kigenderere. Ensonga ya Mukenenya okubeera waggulu ku mwalo byeralikrizza Mpuuga bw'atyo n'asaba abavubuka okwongera okwekuuma. Abasinga ku mmwe abali wano muli bavubuka. Abavubuka abalina embavu abalina okubeera namuziga etambulirwako etolerwako okukyusa eggwanga lino. Mbegayiridde obulamu obutwale nga kyamuwendo nnyo. Ono talemye kwogera ku makuba amabi mu kitundu n'avumirira n'ekyabajaasi okutulugunya abavubi n'abasuubiza okubalwanirira. Oluvannyuma bano basisinkanyeeko abatuuze b'e Kyotera ne boogerako nabo.